tabawambibwa Bahamasi bagenda kuba exchanged. Israel eyina okujja amagye gaayo parts of Gaza. Kakati parts of Gaza, details of how, engeri gye bagenda okukikola tennaba kulabika nti evaayo bulungi nnyo nnyini ddala okusinza ku Khalil al-Haya yakulemberamu atiimu ebadde eteeseza abasajja bayitibwa Bahamasi. Bwe batyo bategeeza ne bagamba nti bamaze okufuna guarantees, baziyise guarantee. Abahamasi bafunye guarantee okuva mu US ne ba mediators nti agreement eno on a first phase of the ceasefire means bategedde kyetegeeza ekyaddala era nti bakakasiza nti olutalo lukomedde ddala kubanga mu byonna ebibadde bigenda mu maaso era naawe wampuliriza abamanyi Isirayiri balimanyi ng'eggwanga erisobola okwogera kino leero enkya ne likyusa. Isirayiri esobola okutuula ne ku mmeeza leero enkya n'akukuba kubanga n'okukiragako yakiraze nti nsi eteesigika kubanga jjo juuzi baabayise Kata bagende bateese Abayisirayiri era ttiimu ya Hamasi yo n'erinnya ennyonyi n'egenda Kata ne batuula mu woteeri nga babalinda ttiimu ya Isirayiri bajje bateese balabe ng'olutalo luggwa. Isirayiri kye yakoze buli muntu yakyewuunyizza, yatutte bbomu na mizinga n'ebakuba ne bakigamba nti ate mubadde ki, tuli mu kuteesa eno ttiimu tulinze mmwe. Isirayiri n'egamba temutumanyiira n'ebakuba. Yabadde yagala kutta chief negotiator gwe bayita Hariri. Kati Isirayiri teyeesigika era Bahamasi mu byonna badde bigenda maaso babadde babuuza nnyo Misiri. Ekibuuzo kibadde kigenda nnyo eri Misiri. Kata abadde kiriko bbali engeri gye yanyiigamu. Babadde babuuza nnyo Misiri nti mukakasa Isirayiri akakasa byayogera. Amerika nga bagibuuza nti ddala kituufu bakakasa. Kati Amerika ne Misiri bafubye nnyo kakasa Bahamasi. Obama atiza n'obagamba nti ye kati babawadde kye bayita guarantees. Omuntu olina okumuwa garanti nti ddala kituufu ekintu kino kyonguza kituufu nti garanti eri etya nti emyaka 2. Kakati ne bano badde balina okubuuza nti garanti ompa eri etya. Amerika badde alina okukakasa ennyo nti ddala musajja we Isirayiri ebadde mu nteeseganya zino abadde agenda maaso n'okuba nti abikakasa. Kakati okusinza ku Khalil al-Haya akulemberamu ttiimu ebadde eteeseza Abahamasi bw'ati akakasizza abalwanyi ab'e Palestine naddala Abahamasi n'abagamba kituufu bakkiriza kituufu yes kigenze maaso n'okuba nti kiwedde. Naye Isirayiri paka ku last hour era nga Isirayiri bw'asuubiddwa paka ku last hour. Last hour yetya nga endagaano eteekeddwa mu nkola kubanga bagambye nti zigenda kubeera essaawa 72. Essaawa 72 endagaano eno okutandika. Wetwogerera bino essaawa 72 tezinnaba kuggwako era ekigenda mu maaso kiki taamu egenda n'ebyayo. It is taamu egenda n'ebyayo. Isirayiri atabuse n'abasajja Omuyudaaya. Isirayiri ennyonyi ze zikyekola ekigenyi zirumbye enkambi y'abanoonyi b'obubudamu bagiyita Nuseirat bakubyekubyewo taamu ekola kyegenda n'ebyayo. Until now Isirayiri ebadde ekyagenda maaso n'okubeka nti ampulereza ekuba agamu ku magye gaayo getandise okumuvinga out of the Gaza enclave but ennyonyi mu bbanga zikyawuluguma zikyakuba taamu egenda n'ebyayo. Enyonyi z'eggwanga ettibwa erya Isirayiri zi Air Force F-16 zigenda maaso n'okubeka nti zikyalabwako weziri mu bbanga zikuba process egenda maaso y'okulaba nti amagye gatandika okupulinga back to the agreed lines but Isirayiri asigadde akyakuba. Basigadde bakyakuba. Mbagambye nti ku Nuseirat refugee camp bakubyewo mu Isirayiri mulabe edduka
baba era bava genda maaso n'okulumba kakati bino byenkubulya byakati Isirayiri ennyonyi zaayo ziva kulumba ekitundu ekiyitibwa Khan Yunis okuva mu kiro babadde bagenda maaso n'okuleka nti bakuba bababuuza nti kiki nti endagaano ejja naye tennaba kuteekebwa mu nkola n'olwekyo tukyagenda maaso n'okuleka nti tukuba era nga waliwo n'Abapalesitayini abawerako bakwatiddwa mu kitundu ekiyitibwa Ramallah West Bank bagenze maaso n'okuleka nti bakwatiddwa amajja g'eggwanga ettibwa erya Isirayiri kakati abatuuze e Gaza batandise ogenda maaso n'okuba nti abeeteekateeka naddala babadde mu nkambi ez'abanoonyi b'obuddamu batandise ogenda maaso n'okweteekateeka oba oliawo okukomawo mu maka gaabwe. Ceasefire eri mu kuteekinga effect but Isirayiri mpola yakimaliriza bwakuba walabiddwako drones z'abasajja bayitibwa Abayisirayiri eziwerako zirabiddwako ng'era zeebongera mu kitundu eky'oluwannanda olw'e Gaza kakati mu bbanga ennyonyi mweziri ez'omu Isirayiri mu bbanga drones z'omu Isirayiri mweziri on the ground bagamba nti naval warships nedala ku mazzi agalinaanye ekitundu eky'oluwannanda emmeeri za Isirayiri weeziri okuliraana beach ey'e Gaza emmeeri za Isirayiri ziri awo era kigamba okuba nti ate wano Isirayiri newankubadde ng'endagaano erabika nga etandise okuteekinga effect emmeeri za Isirayiri base stations okumpi ne Gaza beach ey'e Gaza nti atogezaako okuziyiza abantu bano okulabika nti bakomawo naddala nga bayitira ku mazzi. Bapalesitayini batandise okuleka nti bakuŋŋaana ekitundu ekiyitibwa Netizarimu eyo kolido batandise okugenda maaso n'okuleka nti bakuŋŋaana wabula tebannaba kuyingira balinda amagye ga Isirayiri gagende maaso n'okuleka nti gakola withdraw gaveewo olwo nno bagende maaso n'okuba nti bayingira balabwako bambi nga balina engugu zaabwe yadde nga bakuulu wabula kaakati balina essuubi bagamba nti you never know. Mungu ayinza okuba nga atujjukidde ebitunga ebitambula ekiro ekikeeseza olunaku olwaliro of course mbagambye nti series of explosions zibaddewo okubatuka okw'amaanyi ddala akugenze maaso n'okuba nti kuwuliddwa ba hostages essaawa yonna kijja kuba kitandika okubaleeta enteekateeka ezo ngenda zizikubuulya ziyinza kuba nti zigenda kutambula zitya wabula kisuubiddwa nti bwe tunaatuukira ku Sande buli kimu kinaaba kiwedde nga emmundu tekyavuga. Now, Omuyisirayiri n'Omuhamasi bayinza okuba bakkiriziganyizza deal wenu naye wakyaliwo contentions bakyagenda maaso n'okuleka nti oba oliawo tebannaba kukaanya ku nsonga ezimu emu ku nsonga etannaba kukaanyizibwako akadde kano gye tugenda maaso n'okuba nti tulengera emu ku nsonga ezo Omuhamasi ebyokulwanyisa by'ayina tugenda bikolera ki amagye ga Isirayiri nga gavaawo okupuulinga back kati ono bw'asigaza ebyokulwanyisa Isirayiri agamba Abahamasi ebyokulwanyisa byonna bye bayina babiweeyo era bagamba obukulembeze bonna bwe babadde nabo wano e Gaza babuweeyo bave ku byokulembera ekitundu kino. Hamas egamba tetukkiriza kuwayo byakulwanyisa byaffe ebyokulwanyisa naffe tetukkiriza biwaayo byonna wabula batunulizi b'ensonga bagambye nti bayinza okukkiriza in private bayinza okukkiriza to hand over some of its arsenal. Hamas nti mu mbeera ey'olwatu bayinza obutakikola Abahamas nti bakkiriza okuwayo ebyokulwanyisa naye nti privately mu ngeri yakyama ebimu bayinza okubiwaayo. Kati disarmament kirabika nga gye kigenda okubeera ekinene wano mu Hamas okukkiriza okuwayo ebyokulwanyisa kigambibwa okuba nti bakirowoozaako naye tebayinza kirangirira. Isirayiri agamba ebyokulwanyisa byonna mbyetaaga oba kale mubiwe bonna ababadde mu ddiiru eno bamubiwa Misiri bamubiteekawa saagala musigaze byakulwanyisa bati obuzibu obulala obunene we buli nti ebyokulwanyisa bye bayina tebimanyiddwa. Lino si ggwanga nti oba batereka wano ne wano kigambibwa okuba nti n'ebimu basobola obbiwaayo ng'akabonero naye ne basigaza ebirala.
nze omu kubalowooza nti omuhamasi tebuyinza kukya n'akwata ebyokwanisa byonna n'abiwaayo bw'aba alina byawaddeyo bateekwa okuba nga balina bye basobola okuba nti basigaza. Tugenda kwongera okwetegereza ebiri mu Sizi Fire. Weebale nnyo okuba nti otaddeko Pal FM. Weebale tugoberera. BF Suma kitongole ekivunaanyizibwa nate ekiva mu